Fille Media. Ebya Fille wamu ne MC Cuts byandibanga birongose anti balabika batandise okuddingana. BEBECOOL asuubiza okuwasa Zuena Kirema omwaka guno. Amanya muzikola Haji Abdul Mshafik Lwanga eno Fille Media. Mugamba mutya mwenna abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kansenti buli kimu kitambula bulungi. Kuleetedde eggulire obeere ng'atuuliwuliriza bulungi. Ebya Fille ne MC Cuts byandibanga bitandise okuba nga bidda engolo oluvannyuma lwa babiri bano okwawukana ebbanga eriyise. Bano nno baalabibwako wiiki oba sabbiiti ewedde era bino byaliko ne ku Fille Media ng'ababiri bano bagenza okukolera omwana waabwe Abba birthday surprise era baalabika ddala nga basanyufu nga bali bombiriri. Jjukira nti Fille ne Cuts baali bayawukana era ne Cuts n'avaayo n'agamba tusigaza kubanga tuli mu nsike ya kuyimba, naye Fille kyamuwaliriza okuba nga ava mu Cuts music n'atandika okubeera obwannamunigina. Wenjogerera bano nno bombiriri bandibanga basobodde okuba nga baddingana era basuubiza okuba nti bagenda kuddamu okuba nga bakolaganira wamu. Kino nno kitegeeza nti Fille mutoni yandiddamu Cuts music okulaba ng'ate gyakubira emuziki gwe. Kino nno kiyinza okuleetawo ate obuzibu eri Caroline Maka abadde omunenkeni wa MC Cuts oba omunenkeni wa MC Cuts. Jjukira nti Fille mutoni yabuuzibwa ku Caroline Maka ekyamazima yagamba tamumanyi era tamuwulirangako era tamutegeera namutegeera, naye katwende kiki ekinaava mu y'ebiraka. Ate ye Moses Sali amanyiddwa nga BEBECOOL bawa Zuena akola keeki. Ono nno yabadde emukono yafunye essanyu ly'amaanyi kubanga yayaniriziddwa bulungi era yavudde n'abagamba nti engeri gye mumusanyukidde mbasuubiza okudda era mbakube omuziki. BEBECOOL yavuddeyo n'abeera ng'ate asuubiza abawagizi be nti omwaka guno agenda kuba ng'akuba Zuena ekidaala wamu n'okugenda ewaabwe mwana tuba mulabeko. Jjukira nti mu ba Big 3 Jose Chameleone, BEBECOOL, Bobi Wine yekka yabadde tannaba kubeera nga bambi akuba Embaga. Jjukira ye Bobi Wine yasobola okuba Embaga ne Jose Chameleone n'akuba Daniela Embaga. Embaga ya BEBECOOL ne Zuena tugirinze era buli omu agenda kuba ng'agyesonga omukama ku nkomere.